amagulu amatuufu n'amagulu galinga ge bakuyungako obuyunzi sekulu ngakutekawo ekyogo omanyi nduddeyo kibadde walanga kitawanya okutema n'okutereeza kakati kitaddeyo eri gye twambululira kakati kyembadde sikuwadde kuno omuti omuswaida kati bw'ogomba nga togoge ebyo byonna osobola bifuna bw'oba olowoozeza ku kye weetaaga. Nagamba nti abaana abo batendekebwa mu matendo. Leero tutambudde muzeeyi kalali ekivulo ekyo kikyatambula akitambuza jjajja Mwambula konsert oba yazikoze oba tannazikola simanyi naye nga nkulaga omuyimbi gyonna ogenda kumpa kifaananyi kya muzeeyi kalali tulabe muzeeyi kalali gwe twogerako yaluwa mumanyi muzeeyi kalali ayogera ebintu bye bibadde birungi oyo ye muzeeyi kalali omutuufu oyo gwolaba yoyo kati ekyobugagga kyalina talenti ye yeeyo nti mukuzanya muzibu nnyo musufu n'ekiki ekimulemesa okusukawaawo omulaba ali ku stage aliwo egroup ya Haji Kyolaba no Kyolaba Haji Kyolaba nkutumiddeko nnyo ne manager Kikaze n'abayimbi bonna ba Trust Productions musana okumpa ku programu yammwe waje muli leero oyo muleza muyita Sempijja Board oyo nno omukwano gwange nnyo we waffeeyo mu muganda wange kakati nti ekivulu kyali badde bwekityo jjajja Mwambula ne bazanyira oluyimba eddakiika 2 ku 3 n'olaba n'akulaga bw'akwata ku basawo abaganda n'akulaga bakola batya ye obutuufu bwe kiki agenda kuwonya oba nedda ebigendererwa bye tageti ye eriruddawo mu kukola ofiisi ewajjanjabira abantu sesango ojja kujja tuwuliza abali ku masimu naye nga oyo muzeeyi kalali tumulabye Trust Productions then ebivulwe bityo products z'amatendo Lord Fred Sebata nkutumiddeko nnyo abaana abo abatendeka n'omutima gumu n'okwagala n'okwagaliza era nga yeggwe kyekyakulimu yes abaana abo buli omu gyali bw'aba akutte ku sho agikuba kugyawuluzaamu oyo muzeeyi kalali era olagana okutuna group mwali nti mulimu abayimbi ba Fred Sebbale Dokita bakasodde baani naye si mutawaana ne bwe batajja kasita kalali abeerawo ekyobugaga kya kalali kuzannya naye ekisobola omulemesa okusinga awo kwate kukwata muzindalo kuyimba kuba kalali bwajja obuzi ku stage n'agamba abataka mbalengedde abantu bakuba endu ne bwakwata omuzindalo okuyimba ate mpola mpola abamu batera okugenda ne beemululamu baneeka ngene neetaawuluzeeko mbadde ndi bwe kugamba kiba kibi obuteezuula kalali jangu ozanye buzanye wayimba dda ku tepu ya Star Fred Sebata ekijjulo ky'ebulaaya walinako oluyimba makyala musabidde kodi nkomyewo mirembe munnange nsonyiwa bwetakugamba juzi olwo okay era awo nvuddewo tunajjukiranga ebintu bino wammanga enkolagana y'abayimbi eyawamu kimu kubikosezza Johnny osotulagako ku ngeri gye tuyinza okujjukiramu enkolagana emabega abagenzi bakolagananga batya oli bwe yalinga afa yalamanga atya batwage ku kantu akali ku kasozi weeraba nga abayimbi basibula kasozi enkolagana eyo eyina okuvaawo eyina kyekosa oba okuddawo eyina kyeyamba ogenda mu maaso olina mbiru smart ku Delta TV tukole mu binu lyakadonkamu abali ku Smart Studios mbatumiddeko nnyo tulabe enkolagana eyo ne bwe tuba tukaabira mu nnyimba kale no obuzibu ne tuba tulajje ne Mukama era tulajje ne muki mu nnyimba kale no obuzibu obwo bwe mbadde nsaba nga neetondera ddala okusooka eri abooluganda lw'omugenzi oluusi tujja kusanga nti tekikuulikidde bulungi oba tokirabye bulungi oba tokiwulidde bulungi naye muleme gakinga tuleme okukijjamu kintu kirala ng'abadongo bonna abali wano babali 13,000 oli takulimba nti nze kibaddeemu sebo Mr. Fred nga nzijuliza saagadde oyogere nti ekigambo ky'omufu gamba nti omufu yatugamba omufu kakati mufu naye nga ebe yagamba twaliwo kyokka nga abajulizi buli ali wano yenna mujulizi waffe nti omufu yagamba ndi Sebata bwenfanga n'owulira ojjanga n'oyimba tutandikire ku gwe tuyimbe
oyo nno munnange basudde agambye nti tewalina kintu kirateetagisa ate kwetonda naye embeera tuutusa twagale tusooke kubadde kunyonyola tonyonyola twetonde ng'ekiramu kye abayimbi wekiri ne bwandivudde e Kampala nga omaze okutuuninga ebyuma bijja biyimba paka wano teri yandikunegeeza kubanga buli mubagukwasa era obwedde yatuganye okuyimba n'okujja kwe kwabaddewo tannateekako byuma tutandike bakugamba ate gwe mukama waffe tuyimbe omuntu yagamba bwe tutyo tunajjukiranga embeera bwetyo nti abayimbi tulina okulabira ku byaliwo ekintu ekyo kyaliwo omwaka gwa 1997 mu maziika ga Kasozi waliwo Kasozi yayimba olimba duniya weeraba no baluyita bwendiba nga nfudde nzagala sabalugaba bwemba nga nfudde saagala kufa nga njasamye nze njagala nfe nga neebase nemeekutiisa abangi abaana madamu nagamba njagala sebatta Fredi ajayimbe nga nammwe bwe muddamu nze simanyi oba ekyo kati akabadde olabye omukwano enkolagana eyo bannange mukuleeka abayimbi bakadongo kamu nfuna ali kulayini twogeremu kwayansaye basudde endozi omulayi munnange oluyimba byebyo mba neeteeseteese dda Kendeeza TV oba giviire Vira TV okuba nga toviiridde TV toyina mukisa nagumu gwogera nange TV gimuting gikendeeza oba giviire oyogende mbiru smart sobola ofuna ali ku layini omulala netwogeramu hello wangi sebo wangi w'oluganda nyongera ku volume yo nange sebo yongera ku ddoboozi nkuwulira eseba amannya nga tugampadde salaamu aleikum kyobadde obuuza yeseba nja yes obadde obuuza oteesaakyo bakyowabula okay embeere mutabuse kabanaye kansooke ntumire ku bantu bano nze